bwetogeera kati ng'ebya Museveni ate byasiba bye biri mu kukutuka. Muganda wange, mukwano gwange, ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajirira mwami Museveni awamu n'akabinja ke. Talina waayinza kumwewalira era talina waayinza kumuyitirako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze mu maaso n'okulaga mwami Museveni nti one time ajja mukubira saliyuti ne bw'aliba Magombe era ajja mukubira saliyuti. Twongera bajjugiza nti pulezidenti w'eggwanga lino omulungi His Excellency akkiriza buli kimu n'ategeeza bannayuganda nti ekizibu kye tulina nga Africa ye mukulu mwami Museveni. Era twongera bategeeza nti bano bye tulabigenda mu maaso si bya just byonna bina root cause nenga ffe twebaza pulezidenti waffe olw'okuvaayo n'amaanyi n'okwagala eggwanga tube nga tukola buli kimu ekisaanidde okutereeza eggwanga laffe. Tulina okukkiriza nti Mukama ng'ali wamu naffe, Mukama ng'atukwatiddeko, Mukama ng'atukulembedde, tuwa kitagenda genda mu maaso era buli kimu nga bwe twakibala bwe tugenda okituuka ku birungi byakyo nga ffe bannayuganda. Mwami Museveni akake kawedde mudda era kyalina kyagamba. Mwebale nnyo bannayuganda abalwadde balwana naffe olutalo luno okuva gye twalutandikira paka gye tulutuusizza. Tuli beeyanvu nnyo era twongera obajjukiza nti olutalo lugende mu maaso. Museveni agenda kukakkana ate agenda bubi n'okusinga nga bwe yajja ye bw'alowooza nti yatereeza kumbe munnange ye ayonoonye bwonoonyi. Raila Odinga batya okusookera ddala mukulu Ruto ne Raila Odinga bakkiriziganya nga Museveni amaze obbagamba nti Raila Odinga tumusindike kuba African Union President, naye ekisookera ddala mulina okumala okunsambira omupiira gwange gwe njagala, omupiira gwegulwa. N'abagamba njagala kufuna ngeri ki gye nkwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine nga mukwatira wano wa e Kenya. Omusajja oyo Museveni n'abuuza Raila Odinga n'abuuza ne Ruto, muntu ki gwe mumanyi ayogera ennyo ne Kyagulanyi wano mu Kenya? Raila n'agamba mbadde mu contact naye n'omukyala gwe bayita Martha Kaluya. Ne bayita Martha Kaluya ne bamuyita muga twagala kufuna ngeri ki tufunamu ki Kyagulanyi ono. N'abagamba kiyinza okumbeera ekizibu okufuna Kyagulanyi essaawa zino, naye tusobola okukozesa retired Kano Kizza Besigye nze gwe nnina mu contact zange. Mumpulira bulungi nnyo, njagala mukwate video eno bulungi nnyo, njagala mukwate video eno bulungi nnyo. So bino byemubaga nti Besigye bamukutte kyonna kipange okuva e Kenya nga kirimu Museveni, Raila Odinga, Ruto, Martha Kaluya, retired Kano Kizza Besigye, amanya mugawandiike. Kirimu Chieftains of Military Intelligence, kirimu ISO, kirimu ESO. Ate kirimu ebintu bibiri byebiriwa. One, ekisookera ddala Museveni abazimbira kifaananyi nti whoever plan okukola kye tuyita obuyeekero ba rebellion against the government ng'oli mu East Africa, he can get you anytime anywhere. Ye image ayagala okusooka okuzimba. One, kirimu ebintu bibiri. Esooka yakutta Kyagulanyi, ey'okubiri image gy'abasindikira nti omuntu yenna ali mu East Africa asobola okufuna anytime n'akutwala. Ey'okutta gye mugenda okutegeera. Ekisookera ddala bwe bamala okutuula mu meeting eyo
ne bakkiriziganya. Omukyalo n'abagamba nti nze sisobola kufuna Kyagulanyi. Wabula nsobola okuyita Besigye, ye Besigye asobola okuyita ani? Asobola okuyita Kyagulanyi. Owulira? Kati ndowooza Besigye n'agezaako Kyagulanyi. Kyagulanyi n'akola ki? N'agaana. Kyagulanyi bw'agaana ne bagamba kati mumanyi nti kati twagala tukozese Besigye kennyini ajja atuzannyira omuzannyo gwaffe guno. Omuzannyo ne bagukkiriziganyako. Bwe bamala okukkiriziganya omuzannyo ogwo, Museveni kwe kwendoosinga Muzeeyi Wakazi Leila Odinga ogenda okwesimba ku bupresidenti bwa AU. Museveni kwe kwendoosinga Leila agenda esimbe ku president bwa African Union ng'amaze okwagulwenga ku butya bwe bagenda okukola mission eno. Kati mulye bulungi nnyo. Okusookera ddala mission y'okufuna Kyagulanyi mu kusooka bwegaana ne bazzaako eya Besigye. Besigye naye n'alimwa ne basala bakozese Besigye kennyini nga ulira ne basala bakozese Besigye nga ye kennyini nga akanyeebwa oba ekyokulabirako ekigenda okuddako ku muntu gwe baagala okukwata. Mumpulire bulungi nnyo. Okukwata kuno kwonna okwa Besigye baali bakutegekedde Kyagulanyi ssentamu in the first place. Wabula ne batafuna kontakiti ye bulungi nnyo. Kane basala omuzannyo guno baguzannyise Besigye. Mu guzannyisa Besigye nga bagenda kusindikira ekifaananyi nti very soon, any time from now, bagenda kwata Kyagulanyi bamuteekeyo mu kkomera nga tekigenda kusaasa kuwawaala amatu kubanga already waliwo abadde munnabyobufuzi prominent ngo bakutera bamuteeka mu kkomera. Oba munfunye bulungi awo. Okukwata Besigye n'enkwata gye bamukuttemu baali bagitadde ku Kyagulanyi nga gwe bagenda okukwatira e Kenya. Kyagulanyi zo mizimu gyabye mugata tobaako kyokola. Kati ne bakyusa ne bagiteeka mu Besigye. Kati Besigye ono okumukwata n'enkwata gye bamukutte yenkwata gye baali baplaniza okukwatiramu Robert Kyagulanyi ssentamu. Kati ono okumukwata omuleeta kifaananyi kye basiiga ekinene nti anytime bagenda kukwata omuntu omunene nga kino tekigenda kusasamaza bannayuganda nti ne bugwera bamukutte nti ye olaba akwata ddala Kano Kizza Besigye n'agenda mu kkomera. So tekirina gye kigenda kukola nnyo mbawulire. Lwaki? Kansooka nkusomere bino osooka otegeere wano nga sinnagendera wansi. One. Sokoze ekifaananyi baakugambye nti Retired Kano Kizza Besigye abulidde Kenya. Kyekintu kyasoose okufuluma nti Retired Kano Kizza Besigye abulidde Kenya. Ne baddamu ne bafulumya nti Retired Kano Kizza Besigye yakwatiddwa n'ayingizibwa Uganda era aterekeddwa mu military camp. Nga ye omuntu wagu. Omuntu ki? Omu. Njagala muwulize vidiyo eno. Gasoosega nti Retired Kano Kizza abulidde Kenya. Ne baddamu ne bagamba nti bamufulumizza Kenya n'ayingira Uganda bamukwata ali mikono gya poliisi nga balina omuproducinga mu court mu military court. Naye nga baga mu kusooka bayogedde Kizza Besigye ki omu. Weebuuze omwami owookubiri gwe baleeteddeko yavudde luddawa? Teekawo question mark. Omwami owookubiri yavudde luddawa? Emisango gyonna egimusomeddwa ne case obudde tuyinza butono bintu bino naye kambi basomere wano. Bakugambye bati statement of offences count 2 unlawful possession of firearms C/SS4 1 and 2 of the Firearms Act Camp 320. Particulars of the offences. Retired Kano Kizza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November 2024 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya, were found in lawful possession of pistols model 27 KL number 765, which
is ordinarily and monopoly of the defense forces. Nebagamba wachi statement offenses. Count 3. Unlawful possession of firearms C/S4 1 and 2 of the Firearms Act. A number imuja basomedde wa nebaga particulars of the offenses. Richard Kanochiza Besigye Hajj Obed Lutale on the 16th of November nebabize mbuzi. Elena bino kandi bagamba wanawulira. Particular of the offenses nebagamba nti Richard Kanochiza Besigye Hajj Obed Lutale on 16th of November 2012 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya were found era chechimu. Kandi bagamba officers nebabatera ko ne chairman GMC kati wulira ene wasemba ku offenses zino. Kwa mugenda kutya ku charge sheet endala. Uganda Police Defense Forces in the General Court Martial holding at Machindi, Kampala. CR case number UPDF/GCM/040/2024. Date Ngabiri November 2024. Charge sheet Uganda versus A1 ROV/09/0098. Richard Kanochiza Besigye, a male adult, sound-minded, age 67, resident of Kasangati Town, Nangabo Sabo County, Nansana Municipality, Wachiso District, a person subject to the military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of the UPDF Act Camp 330. Nebazako Mrala. A2. Hajj Obed Lutale, a male adult of sound mind, age 65, resident of Mutundwe Village, Mutundwe Parish, Machindi, Sabagabo County, Busiro County, Wachiso District. A person subjected to military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of Defense Act Camp 330 are humbly charged with statement offenses. Count 1. Offense related to the security CS128 bracket 1 bracket F of the UPDF Act Camp 330. Particulars. Katuwanawulire wali particulars. Before nga sinagenda ku particulars, amawulire ga Uganda aga mainstream media gawandiikako article mujijjukira nti Richard Kanochiza Besigye, General Mugisha Muntu, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala batuza meeting nga baagala kukozesa amaanyi okujjako gavumenti ya Yoseri. Wayise emyaka 2 n'ekitundu kwesatu. Abana bamawulire abo nga bagawandiisa mpapula zamuli mukijjukira bulungi. Bagamba nti waliwo olukwe olukuliddwa mu Kyagulanyi Besigye ne Mugisha Muntu batuza meeting nga baagala kukozesa maanyi okujja gavumenti ya Museveni. Eggulire eryo ne lisiti lyasaasaana nnyo ne bagamba mulijjeeyo kubanga bate balina bagenda kuzannya muzannyo guno. Kati wano wawali okulya n'okkomba essowaani wane walaga wansi wano. Njagadde bajjukiza nga mugenda basomera particulars zino of offenses. Ne bakugamba particular of offenses. Richard Kanochiza Besigye, Hajj Obed Lutale and the others still at large between October 2023 and November 2024, while in cities to which Geneva, Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya held meetings aimed at soliciting for logistical support, identified military targets in Uganda with the intent to produce the security of defense forces. Ladies and gentlemen, omuntu abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Kyagulanyi Ssentamu. Abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si bwe kiri? Kati bwe kiri. Wane bakugamba nti bakyajinze Richard Kanochiza Besigye ne Hajj Obed Lutale and the others still at large between October 2023 and November gwe tulimu mu bibuga bye mbasomedde awo basinkana ne bateesa mu bibuga ebyo okunoonyaamu okuŋŋaanya ebyokulwanyisa n'okufuna sapooti
mukozesa ebintu by'okulwanyisa okugenda okutabangula eggwanga Uganda. Kati those still at large ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati jjukira mu kkooti masho eriyo bamachete, eriyo baganda baffe bonna abakkiriza emisango ey'obutujju n'okusangibwa n'ebyuma eby'amagye omuli ebyambalo n'emmundu. Oba okitegeera, njagala ngenda okusomera information egyezirako wansi buli kimu ng'okitegedde. Ompulira bano bamachete ba Olivia Lutaya ne baani bakkiriza dda charges ziri ze mwategeerako. Kati bano bazimba fayiro eno nga bagifunza bakutereddewo ensi, bakutereddewo others still at large already mu court martial bagaba comrade baffe nti bakkiriza emisango gy'obuyeekera nga team leader wa president wa team leader wawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwe mala okusomera ebintu ebyo nobitegeera bulungi nnyo. Kati wulira bulungi nnyo wano. Omuzannyo guno gwategekebwa bulungi nnyo emabegako nga bwe mbabuulidde nga bakkiriziganyizza ono in return agenda kwendoosinga Raila Odinga kwa president wa EU. Museveni yaddamu n'akuŋŋanya meeting mu kiro kyekimu ekyo. Mwalimu Ruto, mwalimu Raila, Martha Kaluya n'abalala ne bakkiriziganya okwendoosinga muzeeyi oyo. Nenga in return baagala kukola kyembasomedde wali mu kusooka okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Kenya. Naye mu kusookera ddala baabuuza bagamba Martha Kaluya tuyitire Kyagulanyi ajje mu Kenya, bw'ajja mu Kenya tumukwate. Mu meeting eyo Raila, Ruto, Martha Kaluya bagamba Museveni nti kijja kuba kizibu okukwata Kyagulanyi olw'ensonga ajja mu Kenya nga ajjidde mu mateeka amatuufu. Tamenyanko mateeka ga Kenya ag'ebyokuyingira okufuluma eggwanga. Ekyo kijja kuba kizibu nnyo okukola ki? Omukwata. Ne bagamba okay. Bwabala okutegeera ekyo n'abagamba katulina okufuna pulaani B. Pulaani B yeruwa? Oba second phase ya pulaani yeruwa? Second phase ne beebuuza bagenda kukola batya. Mu kusookera ddala mwe n'aba comrade abaagenda e Busoga recently president gye yakuba olukuŋŋaana eyo n'okuvaayo za Katonda yatambuza president n'amutuusa kubanga waaliwo emmotoka za poliisi ezaali standby ezaalina okukwata president zimubake bamuyingize mu mmotoka ezo bamuvuge yogayoga mu Kenya. Bamala muyingiza Kenya bamukole kye bamukola bamuzze nga bamutaddeko ebintu byonna ebyetaagisa okuteeka ku fayiro y'omuntu ng'omuyeekera. Then bamuyingize nga bamukyajinze emisango gy'obutujju n'obuyeekera. Wabula mission neefa ku olwo. Mwenna bakomrade bali ku security ya team ya president n'abantu abo n'abali mu Busoga. Mwale emmotoka za poliisi zaali nnyingi nnyo. Ezali zitegereka ne zate zitegereka. Mission yaliwo yali agenze Kamuli yes Kamuli. Mission yaliwo nga baagala mukwatira Kamuli bakole ki? Bamutwala bavuge Tanzania bamuyingize era buli kimu kyali kimaze otegekebwa naye n'ekyo ne kikola ki ne kifa. Kati bamaliza ekintu ekyo nga bagamba tugenda kuzzaako ki. Martha Kaluya n'agamba Yoseri nti mwe kye tugenda okukola nti kye tulina okuzzaako kati ndowooza tuyite Lutandikano Kizza Besigye. Lutandikano Kizza Besigye bamukubira essimu okujja n'abagamba sisobola kujja ndi bize nnyo wabula akamba sindikire aid wange. Kuno wini byanyima kwoli. Kuonako olwennyini baayagala Kizza Besigye agende Nairobi. Kizza Besigye n'abagamba ndi bize nnyo sijja kusobola wabula akamba sindikire aid wange. Aid wa Kizza Besigye n'alinnya ennyonyi mpaka Nairobi n'atuuka mu meeting eyo. Ne bateesa ki ekyokukola. Bwe bamala okiteesa bulungi nnyo ne bakkiriziganya ku nsonga ezo. Besigye yasigala ku ssimu. Besigye bw'asigala ku ssimu ne bakkiriziganya kyekigenda okuddako wano.
Bamugamba tugenda kuzannya omuzannyo guno naye nga gye gukomekereza tulina okukwata Kyagulanyi kyekisooka. Ekyokubiri, twagala kuzza mu mawulire tukuzze ne mu politics ne ssente enkalu weeziri ezisoba mu buwumbi 3 nga ne on condition kwe kwali okukkiriza okuwandiika ekibiina kyabwe ekya PPF. Bino bonna bannabyabufuzi abagenze Makindye ku barracks bakimanyi, ssente bazimanyi, n'ebyakkirizibwako byonna Besigye babriefinga buli kimu bakimanyi. Nkiddamu, Museveni, you are watching this video. James Birungi, you are watching. Christopher Damula, you are watching. Muhozi, you are watching. And I hope the international community is watching this video. Whatever you witness today, the arrest of retired Kano Kizza Besigye, it was a well planned move. At first, they were targeting Robert Kyagulanyi Center. So arresting Dr. Kizza Besigye, it's a premeditated plan whereby they arrested Kizza Besigye. The next person who's going to be arrested is Robert Kyagulanyi Center to block him from not standing against Museveni in the forthcoming election or in 2026 elections. This is their actual plan. Bibakkirizaako bye bino nga Besigye ali ku ssimu. 1, bamugamba twagala kuzza mu mawulire. 2, sente ze bakkiriziganya 30 billions eza Uganda in cash. Ekyokubiri, ne bakkirizaganya nti ekibiina kye kiwandiikibwe ekya PPF era ne bakkiriza. Buli munnabyabufuzi gw'olabyawo azze Makindye yenna nga wa FDC n'abalala bonna badde bakimanyi ku mission eno. Bonna mission badde bagimanyi bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Besigye n'ababuuza, yes, tukkiriziganyizza omuzannyo guno tugenda kuguzannya tutya. Abuuza abantu guyeere gwakutaano, abuuza tugenda kuguzannya tutya mu meeting eyo. Yoseeri n'amugamba, buulira wano wali okulya n'okukuuma essowaani. Besigye amala babuuza, yes, nzikirizza terms and condition omuzannyo tugenda kuguzannya tutya. Museveni ne bane bamugamba, Martha Kaluya ne gavumenti y'ono Ruto bagenda kuyita okulonkinga ekitabo ekimu mu ggwanga lya Kenya. Nza mwawuliddeko ku story egamba nti he was invited to launch a certain book in Nairobi. Njagala omuntu atawudde ku statement eyo nga bw'onywa ku mazzi. Mu meeting eyo bamala okubuuza bamubuulira bagenda mu invitinga okulonkinga ekitabo ekimu nga Martha Kaluya yamuyise nga gavumenti ekimanyiko bulungi nnyo ya Kenya. Bwe bamuyita okumuinvitinga mu ggwanga lya Kenya nga buli kimu bakimusasulidde gyekiri. Bwe bamala omuinvitinga ajja kukwatibwa. Ne mukwatibwa wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mu kukwatibwa wajja kuteekebwawo emmundu ezi 2 pisto. Bannyabo ne bassebo, pisto zino ziri fule registered mu Uganda. Pisto zino zali registeringibwa ku between the border ya Uganda ne Kenya mu bitabo mweziri. Zava mu Uganda nga ziri registeringidwa, bwe zituuka okuyingira Kenya ne ziri registeringibwa. Security organs zo ne Kenya zimanyi pisto zino zava Uganda ate ziri fully registered. I'm here to inform the international community that according to what you've heard from today's case against Richard Kano Kizza Besigye, all was planned by regime. And those 2 guns which we are talking about in that case,
those two guns or those two pistols are well known and registered in Uganda.